nange neebase nendoota ekiroto kye mutagenda kukkiriza naye buli kimu nga bwe kyabadde ebintu by'ekiroto we bityo nabadde neebasenze nendoota UN ng'eyingiddewo ne UN chata nga bagirina nga amendment bill yakayita Museveni ne bamukyunya ne bamugamba tokigeza okukyunya Bannayuganda kiki ekyaddala nabadde nkyali awo ne Kyagu ne bamuyitayo ne bamutuza wali ne Museveni natula wali nga UN ebali wakati nga Museveni yali kukimwasaba amnesty akaseerako ekiroto ekyo olunaku olwo nga Bannayuganda tulindirira ensi ensuubize nze neyimbira byange temunzijemize ne tuteese njagala tuteese ekintu kimu nga tunagenda mu maaso kati ye manyi tuludde wala ne foreign police zino tuzijja wala nga tusoma busomi nti UN chata egamba bweti ekola bweti bamukubira mu kino kakati ne tujja democracy ne ukitegera eje tuvudde nga tetubirabako nga balala bazalawa kati betuludde nayo nsaba kati njagala yo muzira kisomo averi agambe kati gwe Shama ngenda kugulira suit mwogenda okwambala wali nga Kyagulanyi alayiranga minister foreign affairs nga alayiranga president suit gyogenda okwambala nga bakulangiranga minister foreign affairs njagala ngisabule n'omulala agambe Shama ngenda kugulira engato ya Louis Vuitton ngenda jigulira njagala nsooke embyesale we mala okulayira bwenti nga minister ngambe kati abachina mufulume mupye Rwera mupye buli kimu Wagagayi mufulume okitegere ekintu ekyo nsooke nyiige ngambe ani yaleta wanene akabinja ka BRICS fuluma mufulumya no BRICS gasia ngenda kuba mukambwe okitegere ekintu ekyo. Ladies and gentlemen, oluvanyuma lw'okuyisa amendment bill United Nations nejja neyingirawo wemaze okuyingirawo nina ekintu kyenjagala tusoke tuddeyo kukemabega UN eno gisubire mu bintu bibiri either azenga negotiator nkiddamu either azenga negotiator oba azenga protector ng'akozesa right oba responsibility to protect byebobonabiramu ebiti bibiri ekintu kino kizze kitya tusoke tuddeyo emabega ku mateeka gagayisiddwa kwabaddeko erya iPod Interparty Organization for Dialogue then ne bayisa n'erya UPDF naye nga tetunamala kuleeta mateeka ago tusoke tuddeyo ku kifaananyi kye nabagamba mu sevinge kyakwibwange ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa December omwaka gwa 2024 Nobert Mao waliyo convention eyali mu Geneva Nobert Mao yaliyo ne mbagamba tumulinda akomewo ne mu sevinge ekifaananyi ekyo kakati tuddeyo kino ekifaananyi kye ngamba abaludde nange mu kirasi eyo video muzijjukira abakabuukira nga mugamba eno kirasi yerimu ebifuna mutule namwe katoe katuzemu bupya zino chatters lero tusoma bye tulabako nene bazanyo mu abaludde nange ababadde bakkiriza nga temunnalabako then namwe tubaniriza abagala okuyiga nga mumaze okulabako okitegeera ekintu ekyo naye nga Katonda abeera wamu naabo abakkiriza nga temunnalabako tugenda mu New Uganda nkiddemu tugenda mu New Uganda kati we suit inbox me nowengato inbox me okitegeedde ekintu ekyo United Nations eno tusoke tuddeyo mu tteeka liri iPod babadde bagala forced dialogue mu forced dialogue oyo Museveni ayagala nga yalina bargaining chip Nimudi eyo amateeka gonna ge bayisizza erimu lyabadde likomyawo Nimudi as a negotiator oba mediator then ate lino lireese UN as a negotiator oba mediator owe Syria kati tujje mu struggle yaffe tutunulire ekifaananyi kino ne kino iPod eno wetugendako Ghana democracy gye tumulaba under Jerry Rawlings interparty committees for dialogue interparty dialogue committees we bagita IPDC eya Ghana we bali bagita naye negotiator oba mediator yali Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD waneno muteeka eyo lye baleese Nimudi era yali emabega ga iPod yasooka na withdrawing nga nabagamba mwesorting nze nja kudda nga maze okwesortinga Nupu n'ebiganiro yabiganiddewo omuntu abadde emabega ga iPod it is the same Nimudi eyali Ghana Nupu yabiganye Nupu ebiganye United Nations kikyekoze ejjidde mu etteeka lyennyini negamba Museveni togeza n'oliteekako omukono togeza oshegera bano nabagamba bayina obuyinza bano kati abataano bonna bazze abataano bonna bajjidde muno naye nga bajjidde mu human rights yensonga lwaki gundi gye bakulembeza bagita United Nations Human Rights Committee oba Council
Okitegera gye baleese nakugamba bano we baba bakubira mu human rights ba democrats oba ba capitalist bakubira mu human rights. Okitegera ekintu ekyo kati gye bakulembeza maaso n'ogamba togeza n'oliteekako omukono. Okitegera aidha ekintu ekyo okuva eri ewawunyidolo baali bakimanyi from the beginning. Era tubakugwa mu trap eyo ne tugirigitimizinga kitegeeza Museveni abadde afunye legitimacy okomyawo military rule naye mwe abalabye ku mawulire ago mulaba nti bagamba n'okugamba tekiri mateeka tekimiitinga international standards. Video sigenda gizanya abadde ku mawulire ga NBS kubanga tulina budde time tulina ntono wanene okukola video eno naye tugereremu eno document kye twatu explaininga. Okitegera ekintu ekyo bakugamba nti terimiitinga international standards era ne bagamba Museveni takola ki tageza. UN eno balina okubanga balina diru gye bakola ne Nobert Mao wano nejja wano. Then number 2 kiyinza okubanga UPDF ekiwandiiko kye yayisizza ng'international platform abayekera abasponsoringibwa Germany inga UN yakirealize nti omusajja ono ayagala kutandika ku violating human rights at peak ne bagamba katukole ki katujje kati muna Uganda njagala oteeka amaaso ku teeka eryo ne UN eno reaction yayo tugendo giteekako kati subira ebintu bibiri either dialogue or right to protect. Nkidem subira dialogue oba responsibility to protect UN okujja mu nsonga ezo kyobo subira. Then iPod kyo kyaganye nupu yabagambiddewo nedda baba tetujja kujja mu dialogue nammwe. Utegere ekintu ekyo kati tegeze teeka ya Museveni ndiko at balance. So ekyo bwe kisewe kiri okategeddako so UN tugisubiremu ebintu bibiri nakugambye wano akaluke tugendamu protest vote eno gye tugendamu egenda kubeeramu ba democrats bonna bagenda kujja naye ba democrats ba frontliners tulinamu American foreign policy 1962 oshegera 1987 under Reagan tulinamu UK foreign policy 1894 1900 1962 ne 80s nga Museveni ajja 1980s nga Museveni ajja okitegera UK foreign policy yali ekola. Then tulina mu Vienna Convention mwawulite nga ne UPDF na yali kola tukenaita mu Vienna Convention tugobe mu mugobe. Then mukagundi ako mwenyini tulina mu Rome Statute Doctrine of the International Criminal Court nebineno zona tools ba democrats oba capitalist bazikozesa. Why UN ngejide mu gun ngejide mu United Nations Human Rights Commission wachi mwejide United Nations eno nabagamba bona batano babeerawo bano ba top kwaye bakola United Nations Security Council kati kyamaze do okurealizingibwa yensonga wachi mweno document yawandikiddwa yasomeddwako ne ku NBS bagambye bo bayimide ku counts nti government ebadde wamba abantu etulugunya abantu n'okubuza aba bagivuganya. Okitegere ekintu ekyo era we bayimide ne bagamba Museveni togeza n'oli signing etteeka eryo kati Museveni ayinza odisigninga nenga amaze bowinga down then nasaba dialogue. Okitegera okulaga system nti ekyayimide okulaga bale nabagikiririzamu nti ekyali n'amaanyi then nasaba dialogue nakugambye dialogue ya UN His Excellency Kyagulanyi abayino gijjamu kuba obokiriza mu democracy obo ino gikiririzamu ne Syria we kyali senga conditions zibanateeseganyako omu kubose ngazi menya abera against international charters. So fena tusobola jigira this dialogue yote tusobola jisuka iPod twagiganye na ate ya UN tusobola jigana tusobola kubanga bonna abasatu ba democrats we babeera kati ne bali ababiri nabo webali kwa nakugambye eno UN etulaka abantu batano kati baliwo mu kabinja kanaamu ne G77+1 okitegera webali kati senga Museveni yabadde ayina nambo banga ayina bargaining chip kati kali akabinja kabate kagenda kubeera at apa kabate kaina kubeera ne upper arm kali akanaamu nakagi 77 ne since tekaina numbers kati kagenda kubeera nga kali dormant then ne bana abajidde wano mu UN China ne Russia ne bagenda kubeera nga bali dormant kati bana abasatu be bagenda okubeera active yensonga ki bebabogola okuli European Union wano nakugambye bakulemberwa France era bakikirirwa France then UK weri ne America weri mwana mu UN kati bano babogola ensonga lwaki basembeza police yabo je baita democracy tugenda mu protest vote kakati tumukuba akalulu agane ebivuddemu bana Uganda tusituke then bano bagenda kumukuba nga bayitira mu human rights ensonga lwaki UN eno ejidde mu human rights ne mugambe teke eryo togeza wano wenjogerako genda osomewo obaddayo laba mawulire ku NBS gebagize ne NTV.